Meramusizaako nnyo muli mutya mugamba mutya abaana beeka. Ababuuzaako amanyi n'eddoboozi mpi tubajja ebbiri ekwaso ano Munnabuddu Munnamasaka asibuka enkuke. Ow'enkuke. Esebo. Kati ensonga eziriwo akadde kano ekirooto kifuuse ekirooto. Po Job Kafeero yakuloosezza. Job Kafeero yandoosezza. Naye ng'okakasa yakuloosezza oba? Ayinza obutakuloosa ebintu n'obiyimba bw'otyo. Era naluwulidde nga n'ebigambo bifaanagana eby'omugenzi naye. Kyavudde sooka otutangaaze ku kirooto ekyo. Ekirooto kyazze kitya? Anti kaakati ensonga esooka. Wali olooseeko muganda wange Abanike? Tewali ataloota, buli omu aloota. Ekirooto kikusanga weewase. Kiyinza kujja ng'otambula. Era omugenzi yajja bulungi nga bw'owulira nzitottera mu luyimba. Antaddewo bwenti omutwe ajja batuuka ngamba kimusooka ondetere wano omwenge. Namuteekawo. Ndowooza omusajja mukirooto ekirooto bifaana na bya bitubeeramu wano. Omusajja olwayagala mwenge wagumala era nangamba bulungi kakati ensonga zino ziwandiike ozintuusize mu bantu nga bwe nzeetaaga. Era nange kye nakola kumakya kennyini lwakeera kyanasooka kutya neneewuunaganya nekwata ebigambo bye nga bwe yabintuma ne mbiteeka mu buyimba omya obubaka butuuke nga bwabwetaaga. Omukulu omuwulidde omuyimbi nti Po Job Kafeero yamuloosa. Abayimbi bangi nnyo bazze nga batugamba nti babaloosa. Twawuleko omukulu DJ Kikoofiira nti Basudde yamuloosa. Omukulu Angel Sekanne yategeeza nti Po Job Kafeero yamuloosa n'amutegeeza ebyokugamba abaana lwakuba ye akyagaanye. Nga tukyagenda mu maaso omukulu ono okuba ate ng'atubuulira. Omukulu Angel Sekanne omukulu ono gwe bayita Jebbi Byekwaso avaayo n'atutongera n'atutegeeza nti n'okugenda mu studio omuzimu gwabaddewo. Owulira mbu n'okuyimba eddoboozi bwe oliwulidde omuzimu gwennyini gwe gwayimbye. Kusuubira okuba nga gwabaddewo kubanga nga ate bwe mpuliriza neewuunya. Bwe mpuliriza oluyimba wali mu kulukola saamanya naye ate bwe ndiwuliza nga luwetta ate neewuunya ne ŋŋamba noono tafaaga. Nga Kafeero yayimba? Tafaaga waba ayagala ensonga ze zigguka abeerawo wano. Kati kye neebuuza akayimba ke bayita omuzannyo matatu okamanyi? Omuzannyo matatu nkamanyi. Aka Kafeero? Nkamanyi bulungi. Kafaanaganamu n'akayimba kano oba nze awulira obubi? Simanyi naye bw'ebiba bya mugenzi byonna kisoboka oba obutasoboka sinaba kigenderera nnyo. Akayimba kano wamaze okukafulumya wakaweerezaako kubaana okawulira bbo? Oluyimba kintu ekisaasaana ng'oluyiira. Nanti kino kyenkubuuliza kuba ne Kafeero yaleka ennyimba nnyingi nnyo nga zibuulira abaana be baagaana oziwulira olw'embeera bye bakola kiraga nti ennyimba tebaaziwulira. Kati ate ggwe eyalukubye walubaweerezaako n'ogamba kale ndumuweereza ku WhatsApp bataaluwulire yamanyi. Kyensuubira abasinga baluyina kati obwo kyemmanyi babulina. Basinga wulirayo ku ddamba yakoze ataaka yonna egamba nti kyemmanyi bawulira kinaasinziira gye bali gwe kikutteko alaba nti kituufu alaba nti si kituufu yajja okufunamu. Yembeera oyo mukulu oyo bamuyita Jebbi Byekwaso Munnamasaka. Oyinza okugamba nti abayimbi ng'ennaku zino mu kalantini batuvuga sipiidi nene. Oyo ategeezezza nti omuzimu gwa Po Job Kafeero gwamuwerekeddeko n'ewamu Birusimaati okufuna abamukubira n'ebivuga era nga kigambwa nti omukulu gwe bayita Majanja eyali omukubi wa bbeesi ya Po Job Kafeero nga bali mu kulwa bakugita Singaaze yasobodde okuba ate nga yazze naye mbonaakuba nze naawe sooka owulire. Kaakoleddwa omusajja gwe bayita mu Birusimaati. Ebivuga ate baani abakubye ku bivuga ebyo? Nalabudde omuzinzi gw'amaanyi. Omuzinzi gw'amaanyi era olw'okuba nti nno kule omugenzi nga bwe yantuma era nafuna omukisa waliwo omusajja yamukubiranga beesi ezo. Majanja. Majanja. Nawulidde ekigere ky'Amajanja nakiwulidde. Yazze n'akubira ddala endongo agamba kabiso bakaba mukama wange era naye yagikubye kuba ekakasa ti omukulu kino kye yeetaaga. Ye mukulu Jebbi Byekwaso yali mukwano gwa David Lutalo ngenda kubuulira kyekyabaawukanya. Ategeeza nti Po Job Kafeero yamuloosezza n'amutegeeza nti abantu bangi nnyo bagenda esaidi z'Emasaaba okuba ate nga bateekayo eddagala mbu n'okuba ate nga basaba eddoboozi eddungi mbu naddala abayimbi. Jebbi Byekwaso bwe tunaakizuula nti teyakuloosezza ssebo tujja kukuba mizibu. Ebintu bye bamukoze ku malaalo ge owulira babeera okubeekejja beefudde batezi banoonya maanyi bamusaba ddoboozi bakola ebintu bingi nnyo nnyo ku bigambo byatuuka omunakuwaza naaba nga tawumudde mirembe. Ye Jebbi Byekwaso ategeeza nti obubaka buno Po Job Kafeero yamutegeezezza nti abuweereza ensi yonna ne famire ye ya Po Job Kafeero ne weebuuza
lwaki teyawadde mutabani wo gwe bayita Kafeero Swazi n'afuna ono yennyini Jebbi Byekwaso ow'enkuke wa olira obubaka obwo bulimu abantu bonna ab'enjawulo n'abaana be mwe bali era oluyimba bw'oluwulira naye abantu beebuuza bingi nnyo ebiri mu luyimba olwo byali ebitamutereezezza mirembe ebimuleetera okwewuunaganya naye kye twebuuza lwaki Kafeero teyaloosezza mutabani we oba Swazi lwaki yaloosezza gwe Jebbi Byekwaso ow'e Masaka nkuke nange kennyini kyantiisira era ne mu luyimba nakiteekamu naye etekyewuunyisa nnyo Kafeero muyimbi bw'alaba omuntu asobola okukola obulungi ekintu kye suubira gw'asobola okukiwanga bwe yakola kubanga kyaba yeetaaga. Kafeero we yafiira wali oli mu music oba wali tonnamuyingira? Nali sinnamuyingira. Aya basi ndowooza ategedde owulidde. Omukulu akyayongerako tutegeeza mmwe abawakana mbu si kirooto wuuna abakakasa abayimbi batwala ka sipiidi naye tukkirize. Sinayagalako kuloota naye nze mmanyi ekintu kimu nti abantu gwe bawakanyi naye Yesu Kristo bamuwakanya kyova olaba kyaki nga 5 oba 7 nga zonna zigoberera Yesu Kristo ate nga bonna bakkiriza mu Bayibuli. Ate lwaki badibande tebabeera mu kyaki emu lwansonga nti abantu obutakkiriza bubeerawo naye ate era mu Bayibuli mu ekigambo nti bajja kuba bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Abantu bajja kusigalawo naye nga nze ekikulu kibeera kimu nti natuukiriza omulimu gw'omukulu gwe yantumye. Tegedde bulungi ate naye ngukola bulungi era obubaka obwo njagala butuuke ku bantu bonna kene ku baana be tukene ku b'eŋŋanda ze ne ku mikwano gye ne ku bawagizi be bonna buli kiseera omuwagizi we awulire information eyo omukulu nga bwe yagimpadde era nengiteeka mu ndongo. Suubira kiri kimu omwoyo kitegeeza gusobola okusinga omuntu omulamu okulaba. Kakati omwoyo gutobotonoga nti mu bantu bonna benda abasobola okukola ekintu kyange obutuufu bwakyo ono okitegedde bulungi kuba kati omwoyo gwa Kafeero gutabalira mu bigo egutabalira ndowooza nefamire kubanga alina ebika bibiri alina ekika ekyabayimbi alina n'ekikaaki era nsuubira gye tubadde nga tukuba ebiguru nenge tukola abeerawo wadde aba tatyasobola kukweyoleka kuba guba gwafuuka mwoyo. Aya basi ye Jebbi Byekwaso bw'atutegeezezza omunywanyi oyo mbupojo Kafeero yamuloosezza kwe kumutwala mu studio Smart Studios eyamubiru Smart ne boolekera era nga n'omukulu wa besi gwe bayita Majanja eyakubiranga Pojo Kafeero yamukubiddeko mu mbeera yeeyo ogenda kuba ate ng'ompa ku ndowooza 075 nga twebuuza lwaki Pojo Kafeero tawadde mutabani we Swazi. Mu bayimbi bonna kale yaligambye kiweewa kuba ono yali tannazaalibwa yali tannayingira na music industry mu 2007 Pojo Kafeero wafiira n'amuloosa oba ayagala kuyisaawo kantu we Jebbi Byekwaso. Ebya Jebbi Byekwaso bikyagenda mu maaso. Waliwo akayimba ke yakuba nga yokanye n'omunywanyi we gwe bayita David Lutalo baali ttaano nnyo n'omukulu David Lutalo bwe baayawukanira n'agamba nti omukulu gwe bayita David Lutalo mbw alina ebintu byamukola bw'oba onoonyezaako akayimba bakayita bya Ntalo Magumba kanoonyeko wonna w'osinzira okuba ate ng'owuliriza olabe ne vidiyo eyo era vidiyo eyo bw'eba ogirabyeko ojja kakasa kye nkutegeeza nti Jebbi Byekwaso yawukana ne David Lutalo nga talina amuwadde n'ekikumi mbu balina ekintu kye bamukola akayimba katambula bwe kati. Jebbi sina luyombo sirina nze tabu abatusoyasoya obwongo be batusokonkola emitima obalinga kyanyanja kiba kyamaanyi mu mazzi batutiisanga kalenge akangangana zibya obudde tewayita lutemya lwaliso nga mukulu njuba asonze kyekibakanuza amaaso n'enkwezi batudde emitima. Ke kayimba ako Jebbi Byekwaso yakakubira munywanyi we gwe bayita Pojo Kafeero munywanyi we David Lutalo kanoonyeko oyinza okalaba naddala vidiyo bw'oba onoonyeza vidiyo ejja kutegeeza mbw alina kye yamukola. Ye Jebbi Byekwaso nenga akayimba ak'omukulu Jebbi Byekwaso katutegeeza ku nnyimba zesobola okuba ate nga ngoberako eja Pojo Kafeero waliwo akayimba omuzannyo matatu ne galenzi mwe yasobodde okuba ate nga akoppa ebigambo wadde nga tutegeeza nti byonna byamugenze onambuulya kamala